Ensonga ziri serious. Bannakibiina kya National Unity Platform baagala okutuukiriza ebiragiro by'omukulembeze waabwe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Yabakunze batandike okwekalakaasa okulaba nga twegobako enkola y'obwannakyemalira. Enkola eyo yatandise ennaku kati 3 emabega. Luno olukuŋŋaana lw'olaba lutudde mu Kyaddondo era ng'ensonga ze baliko za kutema mpenda kulaba abagobye batya nnakyemalira okumujja mu ntebe y'eggwanga balonde pulezidenti nga w'abantu ng'awuliriza bantu era ng'akolera bantu. Ensonga eno ekulembeddwamu Ssaabakunzi w'ekibiina Chairman Nyanzi Fred Ssentamu mukulu wa His Excellency Bobi Wine. Olunaku olw'enkya teweerabira His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu yalangiridde dda agenda kubeera mu bitundu by'e Iganga n'abantu beeyo nabasobola okubabuuzaako n'okubabuulira ekyokkola kubanga enkola gye batandise si yakudda mabega teddirira okutuusa nga nakyemalira avudde mu buyinza. Naguno bwe guli mu bitundu by'e Kyaddondo nga Chairman Nyanzi Fred Ssentamu akikuliddemu agamba abantu nti temulina kwetiiririra. Akunga abavubuka bwe bakyalinamu ku maanyi nti bajjajjaffe baakola ogwabwe ne bagoba Obote ne baleeta Mwami Museveni weewaawo tebamanya nti baleeta kizibu kya ggwanga naye waakiri balaga nti bo baalwana ne bajjawo oli yali asinga obbanyigiriza naye ate gwe baateekawo yasinze okunyigiriza eggwanga lino teri mufuzi yali amwenkanya kuba mubi. Kati abavubuka ffe tulina amaanyi, ffe tusobola okusitukiramu ne tugamba nti kati naffe katumugobe tulongoose ku kkubo ly'abaana baffe n'abazzukulu bwe balituukira nga waliwo obukulembeze obulungi. Everywhere, even here, hey, people power, our power. Mwebale nyo mweberedde abannange mwekubyeko mu ngalo abantu b'Ekyaddondo. Manyi Kyaddondo tugiwe ekitiibwa kubanga kyatandikira wano. Bassebo mwebale kulonda Robert Kyagulanyi Ssentamu ne mumuwa eggwanga. Era sizerabira zonna nazirabanga mwebale kubeera ku mulamwa twali ne basentebe wabano Muwonge ate ebiseera bwe twagira twali twalika ne Muwada era bwe nalinya akadaala k'ebyobufuzi nze nasinganga omukubanga amagama kya oli kankinki ankinki bawukinki ate Muwada kuwaki naye mu kuwadawada yajjamu amaanyi najja n'ategattako mukuyeko mubandagaliza kubanga oyajja yafuuka lolyosoja wataddemu kulira omungi mu mbere era nfumitiriza singa naze before lunch sandifunye viga ataliddawala navayo era nja okwebaza omukulu Ssentebwa okuba nti no yakomawo ate kati wakabi nnyo yakomawo tutambula naye eggwanga lyonna
ate ne nebaza ne mukulu mwoko okwati yasigala ku ground nga naye acapa emirimu ng'akola bulungi. Mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala sebo w'ebyenda nakwebatiza nga toliiwo. Banyabo ne basebo omulimu nno gwe mwatandika bwe tugamba omulimu gwe mwatandika gwavaamu ebirungi bingi nnyo. Eggwanga lyatandika okufuna essuubi ery'amaanyi ddala. Eventually ekituuse mulabayo. Naye mu kiseera kyekimu mwavaamu okufa kw'abantu. Twatandikira ku mwana eyafiira ku kikomera wali emmotoka bwe yanyiga. Erinnya lye ani? Mbowa. Omwana oyo yagulawo struggle. Mukyadolera netunyula ne Yasindika Wuma. Yasindika Wuma yali amasasi gange kubanga nali nyera okuyingira mu ttundu lwabwe endiyo wetwali bulungi nebamukuba amasasi. Eventually bali balowooza either bakubye Bobi oba bakubye Nyanzi. Naye tubona kubanga nzikira omusirikale musinguza atuuka ku madala bw'ati alina obusajja abweseefu si bonabona nga bumwedde enjaga ne walagi. Omusajja n'agamba nti is not the one. Awulira ebanzijayo misinde ku madala ne bakuba wansi ate omugongo gwange bali bafunadde ebizibu si mukadde. Naye nafuna accident emabega nagenda okuyanga okusanyalade ne bampanula ne bantwala ku mmotoka ne basoteraawo. Naye Katonda yannyamba bwe nazirika ne bankasuka mu kabangali ne bagenda bansuula mu ddwaliro nga balowooza nti nfudde. Abajja okubbayo baali balowooza babbyeyo omunambo kumbe nali mpulira bulungi kigenda mu maaso. Era ne banteeka mu mmotoka ne banzijawo naye twatuukira tugenda okulaba nga omunambo gwa Yasinge bamuyisaawo bagutwala mu mokyale. Wumula mirembe Yasindika Wuma. Moment of silence tujubire omusajja oyo Mukama kimuleke emirembe. Okuva olwo tetwadda mabega twajja tukola byonna ebisoboka. Akalulu ne bakabba tuba tulyawo ng'abantu bagala kuggwa mu maanyi ne batula ne ngamba tukole tutya. Kibiina ne kituula ne kitandikawo mobilization structure. Nange nali siryawo omutwe nga tegutudde ne ngamba katutandike ekkunga era structure ekole omulimu ogwo gwe mukoze obulungi mwebulire omuntu. Era oluvannyuma lw'ebyo byonna mukirabye nti kunga structure eyambye bwe mwalaba tuwa gye twakola abantu abo bakola omulimu munene nnyo. Batuyambye okugula offices mu ggwanga lyonna. Batuyambye okukola emirimu gy'ekibiina gisinga nga giri waggulu. Eno batukuba battabano ne bakola batya eri nga bagenda mu maaso. Kugamba Museveni tumutabuzeeko bakakasa this is the optional government. Ekiseera kituuse mukkirizeemu tobuyinza kubanga netugenda kukola ki otwagenda mu kalulu batuwako central region yokka gye batugabirako nti tetuwangudde. Naye eyo etumala okutandika ate okudda mu kusasanya enjiri kubanga Museveni naye bwe yagendanga alwana olutalo mu nsiko ng'agenda awamba ebitundu bwe yawambanga ng'akizza mu ki ng'ateekawo nkola ye balamuzi babe poliisi ye buli kimu kyonna nga n'emisango asala n'ateekawo ne RC teyakkirizanga obwo tekukolerawo. Ekitegeeza eggwanga yalitemanko buli kiseera naye teyatema wonna era yatema Buganda yokka gye yawamba n'atandika okufugiramu. Naye mwe mwafuna Buganda yonna ekyabaleme okukola ki tuyina okusala amagezi nga tweyambisa kunga n'enteekateeka ya gavumenti ya Kyagulanyi yonna gy'anaabataddewo okumekinga sure nti Buganda tukola ki Central Region ewambibwa. Bino byobugedde sibirumamu ate n'owamawulire senga abaddewo n'akantu wako n'akatwala kandi tukoledde. Abantu ba Central Region batandika okumanya nti amaanyi gonna gali luddawa gali wano. Tulina amaanyi naye tetumanyi kugakozesa. When we say no, Museveni tasobola kubeerawo. Ab'e Masaka nabagambye nti wemusalirako eyo ne tuba nga tukola enteekateeka tugenda mu maaso kiba kirungi nnyo. Ekizibu kye tulina kimu tetukkiririza mu mirembe mu nkyukakyuka ey'emirembe. Era Museveni yawona senga twatukkiriza mu nkola ya violence nakukola bifujjo nakukola bye yakola senga ensi yonna yonna kati yawambibwa dda. Naye tobeera sure gwe buwambisa emmundu tinaawe tebakwambisa eki nolwekyo ffe tuli otukkiriza nti obuyinza omwana w'omuntu wakukwata etufuna civilian rule amagye negadda mu kifo kyago
ne tuwa ssemateeka ekitiibwa ne byonna ne tubikola nga bulina okukola ne tulabira ne ku bannaffe abatulinaanye mawanga agakulaakulanye ensi yaffe esobola okutereera kati kitegeeza kiyinza otutwalirako akabanga kisobola otutwalirako akabanga number 1 obuyinza bakuŋŋaanya bukuŋŋaanye mu nkola eri non-violent badde mulabika temuwuliza kye mbagamba mu nkola eri non-violent obuyinza bakuŋŋaanye bukuŋŋaanye kyokola buli omufuna omukulembeze mumuwa ekitiibwa ate naye yeebereremu so sikuwa ekitiibwa bwe tokola ki bikamulina okutegeka it must be a two-way traffic nga bwe kukwasa obuyinza wawa ekitiibwa ate nange bwe nkikukwasa okikwata nawe akiipadde nawe wawa ekitiibwa so buli kifo kyonna kyemufuna mu bukulembeze ekifo kyo kiba kya mugaso muba mugaseeko twafuna loopo era ne tumala ne tumweyongeza si bwe guli ne tumala ne tufuna bamuwada ne tufuna bamuwonge basenteebwa obukiiko bwa kunga abo n'abakulembeze bakansalazi bonna mu mitendera gyonna waliwo bakansala banekunga bakansalazi kunga mwebala omulimu gwe mukola namwe babakupireko mu ngalo netuuza waliwo okutalotalo naye lwaki mulina kyemulwanira okusinga okubanga tetulina kyetulwanira si bwe buli nzikiriza mu conflict theory so buli kifo kitwongerako buli ddala etwongerako tuba tuzimba maanyi bwe tweyongerako obwa lodi meya tuba tufuna ki maanyi bwe tweyongerako bemupibe tutawanguza mu bitundu ebirala tuba tweyongerako ki maanyi lwekyo this is a lifetime ate obulamu bwa mulundi gumu bino bye mulabako byebiriwo obuyinza bwe mulina kati bwebwo teriyo kirala temuli mu ggulu ebiri mu ggulu temubimanyi so kino kyofunye ekikole okikwate okinyweze perfectly ate n'obuyinza obukozese mwe abali wana bakunga mulina obuyinza buli omwana alina obuyinza tukamutegezaako buli omu kwaki agabana ku buyinza so ekyo nkimaze kakati tulina okubeera united n'okubeera nga tuwamu byetubeera byonna byetukola however mu bintu byonna byetukola oyinza okwekanga nga kitukoze byamagezi byokako bye balamu nti byamagezi wabula obukulembeze mu kutuula ne bugamba nti bana tugenda kukola kino kiba kyekyo oluvannyuma lw'okwetegereza ebintu bingi oluvannyuma lw'okwetegereza ebintu bingi tuyinza okugamba nti luno tugenda kusimba bitooke mu nguudo omuntu omulanyinza okiraba ngaekitalina mugaso kyaki nekyo kiba kisaliddwawo please heed to what your leader has directed kubanga kyendibala kukyabulanyi takola yekka kyasinze abakulembeze abalala n'Omuseveni akonsalutinga obaolyawo ngayisiza mu muwada olusimu obaolyawo ngaakubidde malimbolimbo totera kwogera naye obaolyawo ngaakubiddewo omusajja gwembadde nabaabo ono ngaakubidde muswali takubira simu obaolyawo ngaakubidde senteba so namanyi ekiri kukulamu birandanipandani abantu bagamba bati abalyawo nga nange nesa amawulire nalumulala agalese nokusalawo okusinziira kubakibadde bakola ki olowooza so temulowooza nti buli kiseera tunabeera kukaweweevu ebiseera ebimu tujja kusanga obuzibu mukimanyi bulungi nyo omuntu wetwala dikiteeta ate n'okulowooza kwe n'okutegeera kwe mukumanyi ate kakyakaddiye alina entondo omulinnyo ekimu kyonna kyonna agamba afa n'omuntu mpologoma nkadde so katulina ekizibu kinene nnyo emukadde ye muzibu yalowooleza mu mundu mu kiseera yatatya kunywa musaayi kugamba ekizibu kyonna kyonna kiribuliye we have a very big problem era n'afiira wano tumanyi ate ensi wekola ki bw'abanyira ekyo mukirowoozeeko omanyi oyinza okusalira Museveni okufa ate ng'omusalira kugenda mu buzibu so neeri tulina okugaadingayo we must keep our guards up gaadi abazanya ku bikonde simanyi zirina okuba nga ziri ludaba waggulu buli kiseera ng'osobola okuboginga olukiseera ebikonde n'obulivaamu that is exactly ekirina okuba nga tuli state mu kiseera so tulina okubeera state esaawa yonna ebintu birina okutuuka abasajja bali basobola okwewanga basobola okufuna obutakkaanya ne bakolaki omanyi mbamanyire ekisa ng'abataasoma bali awo
era chance bona ebintu bakola bakko obubati bakko obuntuntu bakola obuntuntu obulyawo ate nabo si bali obulungi twalipinya kwa kansala benalemu mukampala sintu nga bakubazi bonange basinga nga bakubazi tebamanyi okukola they don't know how to persevere si bahasira they don't know how to hustle mukulu mwana kunyigizibwe buli so abagagga nemwenalemu bagagga nebyo babbine niyo naye baludo bwabo balinga bobwi bakasukire babiranga bakuba kerere mbeba zati sibe musomi era ndamwena muyirira ekikulu nnyo okwanti nsobola okukola ngala okumaliza nate baza okulonda obulungi mwakirizane mulonda bulungi nyo nemulonda ambuleera mbasaba mukiteeketeekere n'abantu baffe mubeere nga mubawa amaanyi mulekerawo okwekuba ennyo amanda nga muli mu bantu kubanga mujja baawula mugende muyingiremu wano omuntu bajja mbakutaleko akalulu kammwe abantu baba obuyinza tukozese nga kitoyawudde n'ebigambo ebyo tubeegayigira abanyabwe bassebo tweteketeeke tugenda mu structure za kibiina that zifuna zibaddewo kubanga Museveni era izo tuzoganya zitakola ki naye tulina okubeera n'embabedde kunga ekola ki weeri era olukiiko lwa kunga olwo twagala lugende paka ku kyalo tulina abantu bakomya abeka abo ge balinga ekibiina structure wefunira obuzibu kunga ekola ki ebaawo obululu bwa LC1 bonna bonna mubwetegekere obujjira tube nga tulisitedde balina ensonga laki babeera babongezayo buli kiseera naye tube nga tweteekateeka ate nyo bategeeza mani bali mwaidentifainga ne bakiramani batandika n'okusala emisango egimu omusajja wenalemu bubuli wanamunamu bakiramani benalemu mu bitundu batono nnyo mubamale olupagala abantu bonnabonna bano bonna tubekayakirakamu waliwo agamba nti omusajja wenalemu naye akola bulungi ayingire nuuku kubanga bakulemera bonna baki bakiyasigana nga agambala bikala ebimenya abantu people power kunga Uganda kunga tulina nuuku yoyo ssaabazooganyi w'ekibiina ki National Unity Platform era nga ye ssaabakunzi chairman Nyanzi Fred Sentamu bw'atyo ye bw'atandise omulimo ali mu kuteekateeka abavubuka abagamba nti ku kino ekigenda mu maaso eky'okwekalakaasa okwatandise tetwandyagadde kudde mabega singa twali tulina abasajja n'abakazi abalinga chairman Nyanzi Fred Sentamu ng'osobola okukungaanya abavubuka n'obasomesa ekyokukola nga teweetiiriridde naye kati musajja wattu ali yekka nti baasomesa olwaleero by'abasomesa bagenda kubeera abantu 100 abali awo bakole omulimu naye bannayuganda abalala bakuke bakugambe nti ffe tetwamanya munnange tebaatuteekateeka singa buli kitundu kibamu omuntu asobola okuteekateeka abavubuka ne bamanya ekyokukola ne bakakasa nti ddala kyetukola kiri mu constitution tetumenya etteeka lyonna okwekalakaasa osanga singa nakyemalira yava dda ku ntebe y'eggwanga naye munnange abantu bangi bo babiraba babitya era batiisa ne bannayuganda babagamba nti bwe munaagenda okwekalakaasa bajja bakwata babasibe kuba kyemukola kiri wabweru w'amateeka naye nga tukkiriza nti ssemateeka etukkiriza okwekalakaasa singa tuba tetuwekalakaasiza na mmundu kubeera kyemanyi nti bannayuganda tewali ayina mmundu abalina emmundu bee bokka bali mu gavumenti ate nga nabo bazikozesa bubi kubanga bazikozesa kutta bannayuganda abatalina misango n'olwekyo tugambye nti olunaku lwankya tugenda Iganga ne pulezidenti tulinde ekinaava Iganga ate awo tuddemu okuddukiza okwekalakaasa kwa bannayuganda nga tusimba ebitooke mu nguudo ezo ezitakoleddwa okutuusa Nakyemalira lw'anaategeera nti bannayuganda baagala misolo gyabwe kulaba kiki ekikola ssente ze basasulamu emisolo tuzikwate tukole enguudo za bannayuganda n'amalwaliro amalungi n'amasomero awo bannayuganda nabo bajja kulekerawo okwekalakaasa